Embeera ebadde ya bunkenke ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda awalangiriddwa ebivudde mu kubala obululu mu kibuga Masaka ng'abamu ku beesimbyewo bagaanye okukkiriza ebivudde mu kubala obululu buno. Justin Namere Nsubuga abadde avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka asabye omukulembeze w'eggwanga ayingire mu nsonga zino wakati mu kuwanyisiganya ebisongovu. Wabula bino byonna tebirobedde akulira akakiiko k'ebyokulonda okulangirira munna NUP Lubowa Ssebina gy'aviira ku ky'omubaka wa Nnyendo Mukungwe era ono awangudde pulezidenti wa DF ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba abaddeyo ate Rose Nalubowa wa NUP alangiriddwa ku ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka. Patrick Kuteso wa NUP naye alangiriddwa ku ky'omubaka wa Kimanya Kabonera ng'ajjeeyo munna DF Dr. Abedi Bwanika. Bano bonsatule beebazizza bannamasaka olw'okubalonda ne bawera okubaweereza obulungi. Tuyise mu kusomoozebwa kungi okutuuka wano we tutuuse era mukirabye nti tututte ennaku kumpi 2 namba nga tebannatulangirira. Neebaza abantu ba Kimanya Kabonera bonna olw'okutussaamu obwesige, kunsaamu obwesige n'okussaamu NUP obwesige. Bannamasaka bannayuganda beetegeerera bw'oyinza okwawukana n'abantu n'ensonga zaabwe ne bakuleka ne wogwa wekka era ndooza kye kibaddewo wano mu Masaka. Yabadde avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka Justin Namere ategeezezza nti waliwo abalwana entalo zaabwe ez'obuntu abalinnye eggere mu buwanguzi bwe. Tibateereddwa ku pressure okukola ebyobubbi bye bataliyagadde kola naye olw'okuba waliwo abamu abalwana ki entalo zaabwe. Kambabuulire mukwano Namere ye mubaka omutuufu wa Masaka City mu kiseera ekituufu. Mu mbeera y'emu wabaddewo akanyoola bikya ku kitebe kya disitulikiti ey'Ekyotera omubaka wa Kakuuto Geoffrey Lutaaya bw'abadde yeezooba n'ab'ebyokwerinda ng'abalumiriza okukyangakyanga obuwagizi bwe. Geoffrey Lutaaya ategeezezza nti aliko w'akakiiko k'ebyokulonda gwakutte Rubona ng'agolola obululu. Azze batiikinga obululu bino buli kyolaba wano. Buno bonna. Ono abadde omukaawo okukira omususa alumirizza Minisita Haruna Kasolo okwekiika mu buwanguzi bwe. Nfulumye oluvannyuma lw'okuba nti Katonda wa Uganda Kasolo obuwanguzi abunzigyeko. Bunnumye sijja kugamba nti sifaayo. Bunnumye kuba mbunoonyereza ebbanga. Kyokka ye ssentebe wa NRM mu Buganda Haruna Kyeyune Kasolo asambaza ebimwogerwako n'ategeeza nti abamulumiriza okwenyigira mu mivuyo gino bayina ekigendererwa ekirala. Nze Lutaaya simulinaako kizibu abamuganda wange ewaabwe Kakuuto saabaddeyo. In fact mbadde na bize nnyo mu kalulu ka pulezidenti nga ndi bize nnyo mu kalulu k'Ekyotera saakubyeko olukiiko nalumu Kakuuto. Simanyi lwaki alowooza kuba nze okujja wandowooza alowooza nti sandizeewo nange nzize nga ye bwazze okukima lizatusize naye kyekyandeese wano. Ye omubaka omukyalo w'Ekyotera Fortunate Rose Nantongo yeebazizza abamuwadde akalulu abamutuusiza ku buwanguzi. Neebaza Mukama Katonda olw'ekisa kyampadde n'omukisa gwampadde okuddamu okuweereza bannakyotera bannange bannakyotera mu nda z'omukwano. Dorothy Balojja Monna Democratic Party abadde avuganya ne Nantongo akkiriza ebivudde mu kubala obululu ne yeeyama okukwatagana n'awangudde okutwala ekitundu ekyo mu maaso. Ndi mumativu n'ekyo kye nasobodde okufuna era ku lw'Ekyotera yaffe eyawamu nja kusaba ffenna ababadde mu lwokaano tukwataganira wamu. Ye Joan Namutaawe awangudde eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Masaka ategeezezza nti obuwanguzi bwe buvudde wa Katonda kubanga abayambi be bangi baakwatiddwa saako okuyita mu kutiisibwatiisibwa okw'amaanyi. Ng'ate abawagizi bange bwe bajja okubaako kye boogera bo babakuba bukulu biki migo kitegeeza nti babadde bo bamaze dde okukakasa nti bajja kubalangirira naye neebaza Katonda kubanga akikoze. Mu balala abalangiriddwa kuliko ne Inginiya Sebamala
ng'ono yeeyamye okutumbula ebyobulamu okukola enguudo mu kitundu ekyo kyakiikirira. Ekisanja kino nga bulijjo okwongera okusaasaanya amasannyalaze Singapore program gyeri eddwaliro kati lirongoosa likuula n'amannyo twagalawo omusawo w'amaaso wakiri ne waba akyalawo obukyazi twagala okufuna sikaani abantu baleme kugendanga mu tawuni. Ye Sarah Babirye Kityo awangudde ekifo ky'omubaka omukyalo wa Bukoto East essira waakuliteeka ku kusaka amakolero amasannyalaze n'amazzi amayonjo. Bukoto East tulina okusoomoozebwa kw'amazzi amayonjo. Bukoto East tulina amasannyalaze. Percentage erina amasannyalaze Bukoto East ndowooza eringa tewera na 20%. Nabwe kityo ndowooza nti ng'omubaka kinkakatako okulobinga.